nje omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu puroguramu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi. Sewandagi ono twasemba okulabaganako lwali lwakutaano w'ekibbiri emabega eziise lwe twasemba okuwuliziganyako naye ne ŋŋamba nti bannange nti katumukomyewo twogere ku nsonga ez'enjawulo eziriwo mu ggwanga munnabyabufuzi w'amaanyi nnyo amanyi okusengeka ensonga kale no olunaku olwaliro mubongedde sibo mukulu Sewandagi sooka obuze kuba tulaba bakugambye toddamu kumukyaza lwaki omuzizza ani yakugambye mwami Kwezi nze bwe ndaba ngoberera nze situla butuzi ku seetiyo nemba nga sikulaba era bwolaba nga nze ku seetiyo omanya emikutu gyo ntandise ogiwuliriza nja kuba ngigoberera banyabo ne baseba abatulaba abatuwuliza n'abatugoberera na gye musinziira mbalamusizza nsasire nnyo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu okuva twasembayo okuwuliziganya nensanyukirako abafunye ebirungi mu bulungi. Njagala kwebaza n'emikwano gyange mwami Kwezi wakyaza mikwano gyange ena naye bwe natunulira akatambi kange abaakalaba bali mitwalo ku midiya eyiyo gira emitwalo 7 n'ekitundu ku midiya endala gira emitwalo 11 n'ekitundu naye ndabyeko abantu abagezezaako okwagala okunnyanukula tebawera 10 kati bwe nabatunulidde bwe nti naye bewakyaza poba mikwano gyange nnyo bafanfeebo okujjako ogu kwe wakyaza abana mwami Ssekabanja Edward oyo mukwano gwange nnyo naye yayogera ekigambo ng'ateze kyesinga okumanya yayogera ku basezi naye nze mwami Kwezi kankuwulire mu nkola yange nze bwe mba mpuliriza omuntu bwe mpuliriza siwulira kwanukula mpuliriza nenteeka kyoyogedde mu birowoozo byange then nendyoka nkikola ki bwe mba neetaagisa mwami Ssekabanja mukwano gwange ddala nno era ye njogera naye muludde nga mulina Ssekabanja era kankubuulire Ssekabanja bwe yeesiba essanja ne bajjawo term limits mu 2025 ne tubagamba nti mu Buganda yeesiba essanja aba musezi era ne tubagamba nti baseze eggwanga lyaffe ne tusuubiza mwami Ssekabanja nti ekisanja kye baleese bwe kirivaamu ebirungi mwami Ssekabanja tuli munoonya yonna gy'alibeera ali ne tumuwa omudaali ne tuteekako disclaimer nti naye ekisanja bwe kirivaamu ebibi mwami Ssekabanja tugenda kugenda ebuwungu bw'aliba yafa gye bamuziika ebuwungu kiriruddawa mu mawokota ne gye bamuziika tumanyiyo okumanya twatuuka wala tujja kugenda ebuwungu bw'aliba yafa tumuziikuleyo tumukuro muweringe nakunyumiza nakunyumiza ku kulomuwero neve twamugamba mu ngeri eri polite tugenda kuba bwe kiri bakivuddemu ebirungi tugenda muwa omudaali bwe kirivaamu ebibi tugenda muwa mpeera naye bw'aliba yafa mujja kumusimulayo tujja kugenda ebuwungu gye bamuziika tumuziikuleyo tukole ng'Abangereza bwe bakola kulomuwero njagala kuddiramu kulomuwero ye musajja yajjawo obwakabaka ye musajja yajjawo obwakabaka bwa Bungereza kulomuwero ne yeewaana nnyo natta abalangira n'abantu bona okujula obbamalawo n'afuga Bungereza n'omukono ogw'ekyuma kulomuwero n'atuuka ekiseera abasinga obungi bakulu bane be yasangawo abasse naye Katonda n'amuleetera olumbe naye kulomuwero n'akola ki n'agenda kulomuwero bw'agenda ne bitambula ba Museveni ne bajja abeeri ne bazaawo obufuzi bw'ensikirano nga bwe butyo buyabayaba nabo ne bagenda ne wajja abaali abatuufu bakyagulanyi ne bazaawo obufuzi bwennyini obw'ensikirano bwe bwandawo bwennyini ne baleeta ekiteeso nti waliwo omusajja ajja obukulembeze bwaffe obw'ensikirano nti bamuyita kulomuwero bamuziikawa nti egindi ekiragiro ne kiyisibwa kooti kulomuwero aziikulwe kulomuwero ne bamuziikula ne kigamba nti asimbwe mu kaguli nga baleese ngumba za kulomuwero ne bazisimba wali ne bateekawo looya Sewandagi nga muwolereza wa kulomuwero n'oludda oluwabire luba ne looya Kwezi nga naye awolereza omulamuzi n'atuula wali omusango kulomuwero ne gumusinga eyali takyasobola kweyogerako abazungu nga balalu ne gumuka mu vi abazungu baali balalu omulamuzi n'akatyemula n'amuwa ekibonerezo kyakuwanikibwa ku kalabba kulomuwero ne bamujja mu ntebe
mu ngumba gumba ne bamutwala ku galozi gye bawanika abantu kalabba era ne bawanika akawanga ke kalabba tebawanika kubonyaabonya Cromwell afodde bawanika Cromwell ku kalabba okutegeeza abalina obukyayi ku bufuzi obw'ensikirano nti tewabangawo omuntu n'omu addamu okuzanyira ku bufuzi obw'ensikirano. Ekyo kye twagamba Ssekabanja kati Ssekabanja ye yennyini yeeteeke ku minzaani alabe ekisanja kye yajjawo mwakanya ne Ssekabanja era ne wamba tudano buli wembeera naye nasembayo kuba naye ku program bagiyita awali omuka ku radio Simba ekyo nakimugamba n'agamba nti yagamba nti oyinza gwe n'okunsooka okufa ne mugamba nti ye Cromwell bwe yali atta kabaka abaamuwanika ku kalabba abamu baali tebannazaalibwa. Cromwell wattira kabaka najja obufuzi bw'ensikirano abaamuwanika ku kalabba baali tebannazaalibwa. Abaawanika Cromwell Cromwell wakawanga abazungu nabo yali baali tebannazaalibwa bawanika Cromwell. Kati ffe twakwata ekirooto kya Meja jjukira Meja Makaga Bawansolo yaloota ekirooto n'akibuulira Bawansolo n'abagamba nti ekirooto kino mukibuulira abaana naye n'abaana mubakuutire babuulire abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe eddembe lyaffe bwe lirijja lino lye tulwanirira mu kirooto kyange ffe ne bwe tulibanga twafa abali bawo mu biseera ebyo balitujjukira ne batuwa emidaali posthumously nga twafa nga tetuliiwo. Kati muzeeyi wange Ssekabanja tayinza kumpita musezi nga yeye musezi kati sajja mu byobufuzi byamwe bivudde wala oyo namulabe ne mugani muzeeyi siyinza na kwanukula bigambo bye naye mujjukiza yes saanukula bigambo bye mujjukiza bye naye namuwuliriza okuva gye yatandikira amamala eddakiika 26 nga mwogera okuva ku dakiika esooka nga mbalaba nendaba mukwano gwange tugume tusooke tumalirize Ssekabanja namugamba nti sijja kumwamukubira kasimu sindakakuba nayina essimu ze bbiri emu ya Airtel emu ya MTN kati nkuba ku ya Airtel nga bagimujjako dde omukazi n'agitwala nga Museveni ng'atukoze bubi okudira kankubuulire ggwe mwami Kwezi nze era neebuuza mwami Museveni olina gw'ogambye wano nti yaloga abategeera ne babanga bamuwagira naye mwami Museveni eddogo lyakozesa okuloga abantu nga Ssekabanja sirimanyi. Mwami Museveni we yajjira Ssekabanja entinda nga bogera erinnya Ssekabanja entinda ku dipo ya bbiya mwami Ssekabanja gwolaba oyo era yalina kiyampayiriza nti nagende watamala emirundi nampa sente senga yagamba nti Sewanda ginze muwa awo yali badde tampayiriza butamala ina akasente ke yali yakuwaayo twavanga ewabidandi wano ne tugende wa Ssekabanja ne mukulu Tamale tugenze Tamale wali mukwano gungo beera naye gwe Tamale ayina mukwano gwe nga nawe wali nawe nakuwidde oyogera ne Kasuku nti yakuyisaamu eggaali yampisaamu eggaali naye nga munywanyi kati gwe tosobola kumpisaamu eggaali bameka wano benkyaza ne bampisaamu eggaali naye nga banywanyi Ssekabanja teyakuyisaamu eggaali naye si munywanyi Ssekabanja ali musajja mugagga era muzeeyi Bidani ng'asobola obbatwa mugende wa Ssekabanja munoneyo sente nga zigenda kuyamba bye tukola Katonda wange naye Ssekabanja omusajja yajjawo n'ekisanja n'ayamba Museveni okuddamu okulembera eggwanga nga yali badde yagenda dda okulaba nga naye akyatambuza bigere nga nange mbadde ntambula kapikipiki nga musinga Ssekabanja eyampanga ssente kati nze nsobola n'omugulira ekyemisana mwami Kwezi mwami Museveni yaloga abantu kati Ssekabanja aliyo simanyi muwulira ali mu buwofisi simanyi bw'abannamyalo eyo gyali eyo munda kati mukwano gwange aliwa namyalo tayinza kuŋŋamba ye musezi naye yeesera kati tayinza kulaba ayinza kulaba nga nze musezi naye nze nkyamuliko kubanga ekisanja yakijjawo kakati abaana baffe bwe babasiba ekisanja tekibadde successful mwamaliriza kubanga mwami Kwezi bwe kinaaba ekirungi era singa twamunoonyeza dda nitumuwa omudaali kakati bwe kinaaba ekibi kakati simanyi mwakanyiza nti kibi oba kirungi okumanya obungi bw'amagi ga Ssekkoko kwetudde emala kugasittukako n'olyoka omanya nti amagi gali bwe gati kati mwami Museveni bw'anaamala okuva mu buyinza bw'ati be papapa tulyoke tubale okuva 26 okutuuka waliviirawo mu 2026 ebirungi tekisoboka 2026 ajja kgenda ebirungi
butumala okulaba ebirungi ebivude mu kisanja tuteeka ku minzaani waluka minzaani kaneke akapima zaamulidde okamanyi tuteekeko ebirungi tuteekeko ebirungi eno neno tuteekeko ebibi kati Ssekabanja ng'ayimiridde wali olwani abipima ebirungi n'ebibi ffe kwezi mweronda mwakakiiko akajja okupima ebirungi kooti y'abantu buli kimu kigenda mu kooti y'abantu nze mulamuzi olibanga gwe mulamuzi ndibomu ku balamuzi andi nze ngenda tunya minzaani era ngenda gamba kwezi nti kwezi gwe mukwano gwa Ssekabanja teeka ebirungi ebibadde mu kisanja kya Museveni okuva 26 okutuuka wano sayidi eno ngambe Moses nti Moses gwe naawe toli mukwano gwa Ssekabanja teeka ebibi bya Museveni ku minzaani eno Moses ng'ateekako nga kwezi oteekako Moses ng'ateekako nga kwezi oteekako Moses waliwe mutiikinga tetutiikinga tutunulidde kaminzaani kana akapima zaamulidde bw'oteekako eno ne kagira kati onaasaako ne kagira kati nosaako ne kagira kati olwo muli ku Ssekabanja tuli ku Ssekabanja kati gye kaligwira era akwekwata ennyo kati kambuuze bwe kaligwira wabi Ssekabanja olwo anti bwe kaligwira ku birungi eno nga tumuwa omudaali bwe kaligwira awabi nga tumuwa empeera empeera yaffe kiri mutu manyi ku Kwezi Media Group ne Megatron kyetulimuwa ssebo agenda kwasa akeegi ate agenda kyetika n'omulemerawo kimulemerewo oyo mumusse ffe tetutta temugenda kumuttirawo tetulina kalabba tetulina balamuzi naye tugenda ngambye omulamuzi ateeka ndibanze Kwezi yateekako nono kati yafube mwami Ssekabanja afube kukwata birungi bya kisanja nga byakuteresa anti kakati bwe tubeera n'amateeka gosoma amateeka kya mukisa mulungi buli teeka buli kibonerezo kibeerako buli musango gubeerako n'ekibonerezo nti criminal case bwekiri ekibonerezo wekiti kakati Ssekabanja bwe guli musika kibonerezo kikyalifuna kankujjukize abayeekera ba Museveni bagenda mu nsiko nga omusango gwe bazizza gwakulya mu nsi lukwe ng'ekibonerezo kyalidde mu nsi olukwe awanikibwa kalabba omusajja agimusasa ebirumbi ssentebe wa UPC Luweero n'alyoka ayiga abayeekera nga buli gwakwata gwe bawanika ku kaki kalabba nga buli gwakwata gwe bawanika kaki ku kalabba babawanika naye olunaku lukya babawanika anti akalabba ffe kyetulowooza nga akalabba kubanga bakutse naye buli muntu alina akalabba ke Abamerika bakuwanika kalabba ne bakuba empiso bakutuuza mu ntebe y'amasanyalaze empiso neveeri nekwetsogga n'ogenda awo nga kalabba kaabwe eruzira waliyako omuguwa akabinyako omuguwa n'akakula omuwero ke bamuteekako kaali ka muguwa okiraba naye bwe byamala okudda abayeekera ne bajja bepapa ne bawamba obuyinza balise ebirumbi bye yawanikanga ne bagenda mu Parliament NRC yali ekulembera Moses Kigongo neeyisa etteeka ligo notice namba emu eya 1986 negamba nti abo bonna abalwaniridde obukulembeze buno okulaba nga bujja mu buyinza emisango gyonna gye bazza n'ebikolobero naye bakola bibasonyiyiddwa naye abo bonna abalinga babayiga abalinga babacoccanya abalinga babatigomya omusango gubase mu vvi bawanikibwe Haji Musa Sebirumbi n'abalala 27 balutonda president nateekako mangu omukono ate kyewunyisa mukama waabwe Lwakasiisi yini batamutta n'abeerayo emyaka paka Museveni nalowooza nti tumwerabidde lwaki batta Sebirumbi ne Lwakasiisi naawona abaganda bagamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige waliwo amayanzi agabuuka n'enzige ye Sebirumbi yabuukanga n'enzige kati ye Lwakasiisi wadde yabeeranga eno nga awoza bano mubatte naye ng'ekiro akwata omunwe gwa muwogo n'agubaweereza mugire nga mulyako gwe kwezi obimanyi twasimanga muwogo ne bamuteeka ku lusebenju oba ku nsiko n'obuuza jjajja muwogo oteekawo waaki nti bananyini bajja kumutwala bajja muno nedda bamutwala kati ye Sebirumbi ng'anoonya bunoonya kwakwa n'agenda kati ye mwami Ssekabanja mwami Kwezi akuteresa ebirungi by'ekisanja afube bikuŋŋaanya nze nkuŋŋaanya bibi biviri mu kisanja kino era bw'ogamba Moses ayina ensawo ziri 10 kati
kati Ssekabanja mwali bameka abate sale mukulu Ssekabanja mwali bameka anti fe twali ba popular resistance nga muli bameka against life presidency kyali kikulembera Muwanga Kivumbi n'abavubuka abaliwo nga bangi Muwanga Kivumbi kyali ku nnono eyo y'okukuba mukulu Ssekabanja akafundi ku mutwe kakati waliwo kibakola bwe baba banakuba embooko mwami Museveni atisooka okugamba nti temuddeyo okuba abantu najja nagandi wabula nabalabye manyi nti mwamukubye bulungi amanyi n'okutenda bakuba Kyagulanyi n'agamba bamukubye bulungi naye ng'ate mu kusooka yasooka kugamba abakuba abantu bonna babakwate babasibe naye nagamba naye nga gwe bakubye obulungi oyo baali bamukubye bulungi okusinziira ku gwe nkola yiye bamukuba bulungi kati no ne Ssekabanja naye bwe tutyo mugenda mukuba kibooka aziwulire bwe kiri banga omulamuzi asazeewo nti akubwa embooko bajja zimukuba bwali kitange ne mukazi we twagamba mujja mukuba kibooko bwali bayafa nti omugenzi Ssekabanja era tugenda gende tumanyiyo bagenda muziika mu bifo bibiri naye ekisinga okuba bukulu Buwungu ni abasajja nga gye muli bannange mbadde nze simanyi nti gye muli abasajja abakyali ku nnono bwe twagala kugamba abantu okulabula abantu bw'obaawo ebizibu ebingi ennyo ku ssaawa eno byonna mwami Museveni owa 96 tafaanagana na Museveni wa 26 leero banjawulo nnyo ono mulala nnyo era olina asanga ono balwanagana oli senga yali ku mulembe gw'ono senga oli yaddadda mu nsiko ngera ali musika alwana kulwanyisa ono ng'abantu bali eruweero bafa kati Ssekabanja bano abasezi abafudde Museveni ono gwe ku mulembe guli ojjukira omusajja ono oba yali amanya Mushega yajjayo akabundu autafiire yajjayo akabundu n'akasonga mu muntu yasibirawa omusajja tebamuggalira waliwo yakuba wa poliisi oluyi yasibirawa kagundi omugenzi agundi mani oni yafa musajja waffe kati gwanga yasibirawa luzira naye kati tunuulira ono olina janagamba nogamba the police has a right to shoot and kill you ku Museveni ono bano bayonoona senga Museveni oli yavaako mu 26 n'agenda Mukama Katonda senga Uganda eno gy'olabako olwali mwami Kwezi ekulukuta amatano kisange ne mukazi nga tumaze okumanya nti kati senga yagenda wa 26 singa kati twakafuna ba president kati singa twakafuna babiri omuyi senga yavaawo omulala nga nonda ekisanje kye kisigwako ng'oli atereze ebyali bireme Museveni ng'ate ono aliko kati kisanje kine tugenda okugwako mu 26 nga otusubira kuleeta mulala awo ne twali badde twagala kuleeta muhoozi yali badde nga ng'asaanidde nga twali amukiikira nsingo kati abaatuzze emabega bwe batyo bateekwa okufuna kibooka empya n'enkadde tetuyinza nabo naye ye naffe temutukubiranga mu kibooko ffe tetulina ndagaano ze twali tukoze n'abantu kabaka tatta naye abasaakiriza mwewale nnyo okusaakiriza tuyinza obavunaana omusango gw'okutta kubanga mwe mwali musaakiriza kugamba naffe tetugenderamu tulina kulwana nnyo okulaba kitange ne mukazi we nga temusaakiriza nga temutuuka ku ntebe kati gwe tunuulira Mayanja Sam n'omusaakiriza awe Teera Kaaya ani mwangu wakkuba kati okukuba okutta okkuba embooko bonna mujja bakuba naye ani omwangu gwe tunasookerako amangu kubanga ye Sam Mayanja ayinza okudduka n'agenda mu Amerika nga tetunnamanya Kaaya wange yemu mwagala tutiisa tuleme kutandika kukyaza bantu bwe muba mulowooza ntutiisa ate nga namwe tubakyaza bwe muba mulowooza ntutiisa bagambe bagende mu maaso n'okututyoboola tetutiisa wabula twagala tubeere n'eggwanga eritweyagaza ng'engabi n'empologoma basobola okubeera mu kisaka ekimu ng'empologoma lwenaali engabi egira lwakufuna mmere temalaga girya kuteeka awo si kutta nti engabi ziriwo 10 zonna empologoma ezitte naye engabi empologoma bweryayo engabi emu nekyagamba nti empologoma naye efunye emmere engabi nazo nezizaala kyova olaba nti empologoma eri engabi buli lunaku naye engabi teziggwawo omuntu asala kati empologoma agenda ewala tusala ente buli lunaku n'enkoko aye ng'ezaala emu ente ezaala akaana aka ate mu myaka emeka 3
naye waliwo ng'ente ziggwawo wano e Kampala tusala ente zisuka 300 buli lunaku naye nature bwe dictatinga toyinza kukwata nte zonna ziri mu nsi ozitte tekisoboka eyo yensi gye twagala nga Sewandagi bwawulira nti Muhoozi Kainerugaba ajja kujja asikiremu abeereko pulezidenti wa Uganda nga takiwulira na kinyi nga tekimulwaza nga tekimwesisiwaza ng'agamba Muhoozi asaanidde kale ajje kubanga bina bisangiza bina biri abirina naye tekimukwata ku ssaawa eno mpulira nga n'obunyenye nkulebu owulira nga bukuyingira Katonda bwatyo Sewandagi oli musajja kati nendaba mukwano gwange mulala gwakyazizza yabadde Tugume yansanyusizza nnyo naye Tugume simunywanyi womubeera mwenda ku TV gambye yansanyusizza nnyo nasooka ne munyiigira nnyo niŋŋamba nti Tugume ayinza atya okuddaawo n'ayogera ebigambo ebyo nze nono Tugume kyeyamaani w'abawejjere product ya Ssekabanja Mwami Museveni yayavuwazizza abantu okubanga ono afuuse muwejjere kati mba nkyalina obusungu ku Tugume kati ate kojja wange n'agenda akubira Tugume akasimu nenna abeereyo ku KS Matiya Sekanjako bw'akubira Tugume akasimu Tugume n'agamba nti Mwami Sewandagi nze nange nali mpisaawo kange naseka nga bwosese kati omuntu bw'amala okwogera ebigambo ebyo byayogera ekyamazima nze nkimanyi Sewandagi tavuga bodaboda naye kuba nali mugambye Tugume nze Sewandagi neenyumiririza mu kyendi nali musajja mukubi wa mayinja gwe mulimu gwe neenyumirizaamu sikubaga baluti gano gatolotolotolo n'akayondo n'otuula bwoti omusana ne gwaka enjuba n'eva eno n'egwa n'edda sayidi eri nga nkuba amatafaali bano bambala empale ebbiri omanye empale ebbiri ng'emu nnyimpi kubanga akabina eno kagenda ne kajjako ebituli kati n'ofunayo ate endala eyakwezi yakuwadde nga yosi n'ogiteeka munda kati eno eyakabina akalala n'ogisalako neba nyimpi nyimpi n'empanvu n'ozambala bbiri n'osiiba eyo mu kirombe ng'okuba amatafaali eyo gye nava ng'owava wala naawe bannange naye okubanga nvenagakubanga amayinja nga noonya fiizi nsoma namukozi wa nagukolanga mulimu kuweerera bato bange bambi era ne mbaweerera bonna nenfuna abalina diguli bana ng'ate nze sirina ozeeyo buzigifuna gambye nga nze sirina nendyoka nzija nensoma ate ndo kyekintwala nze buli ngenda okusoma mba nekintwala waliwo omusajja bamuyitanga bamugamba Anatoli yava gye yaveeyo najja ne banne nga banoonya mirimu ndyawe maganja mu kirombe kyange ekyamayinja nina wensenda ne bangamba ntiwagala mulimu asomeyo ku senior 6 nembawo omulimu bakimanga amaze ebidomola nga 10 ne bayuwa ne basenda kuba biseera byali bya musana ogwayaka nnyo ne bakima ebidomola nga 10 ne bayiwa ne basenda nasoma nga nze nkwata fiizi zange kuba nange ndali mwagala nga bwe nkwata fiizi nenziyiwa ku ssomero mba maze okumanya nti kati musibye gina emyezi emeka agenda kuba wano ng'akola naye bwe yakolanga nga muwaayo kugamba nabanga namuwadde katugeze emitwalo oba 5 kati bwe yakolanga nga bw'akola omulimu gwa mitwalo 2 nga nze ntwalako gumu ogumu nengumuwa kati ogumu nabanga olwomubanjana mu 9 bwentyo bwe nabakuumanga nembeera nabyo nasomola okubayo ebyo bamugamba nabeera successful n'agenda kati ntuuka awantu ng'ali so busy tannafuna ofiisi naye mumanyi musajja wange yava eyo naye manyi ffe Abaganda tusembeza ate Omuganda bwolaba olwo nali sebo ndi munene mu president office eyo gye ntambula gye njira ki naye nga kyendakinga qualifications empapula kati ngenda tuukayo ng'omulimu weeguli Mwami Sewandagi twalikoze omulimu twalikoze eki neŋŋamba sirina mulimu kanoonye omwana wange muleete musajja munyankole naye yankolera emirimu namwagala nnyo kuba yajjanga ne banne nga bakola ne muleeta neŋŋamba oli nti oyo bw'omuwa omulimu oba oguwadde nze ne bakwata Anatoli bamugamba ne bamuwa omulimu naafuna ensimbi naye ennaku nenkubako obwolumu neŋŋenda ewa Anatoli bamugamba ne mukubira akasimu ne mugamba nti njagala ompoleyo akakadde kamu akasiringisiza Uganda nkole mu bizinesi zange wano nziremu nina abampadde ode ez'amayinja naye sirina bwe naddamu onaagira ki onja kuwa n'atandika okuntambuza enkya luli naye nga waali afuna sente zisuka obukadde obumeka obubiri kati olumu nava mu mbeera
ne nyomba naye maso kyabagani mwami Sewandagi, let me be frank to you, singa walina qualifications senga wano situddeo. I'm seated here kubanga tewalina qualifications nga toyinaayo na muntu wo ayina qualifications zituula wano. Therefore leka kulowooza nti wanyamba nakwata bwendi batu byagamba ninzijonga nkaba ninzikira nemfesa obusungu bwe bwankwata nenvuluma ningenda nembuuza kojja wange bamuyita Bugagga Mutale Tendo ti omuntu okufuna diguli yeetaaga ki? Nangamba oyina ebbaluwa ey'omukaaga oba togirina? Ebbaluwa ey'omukaaga nze bwe najja ebbaluwa yange nenjitunda ogwe neya sini ey'okuna nenzitunda nembaako gwe naziguza atambulireko nga manye ebyange bikomye siriba na future ndala nkomyawo kangende mu kirombe mperere bato bange n'abala ebyange bikomye maze okukkiriza nti esinjikoze eki ogitadde kati ate bwe nyingira mu byobufuzi olwo ndi president of fuzo omukisa ngenze no olwo na professor Mukiibi tutambude nga buli kimu ndaba kitambula kati lukitani kyotambula ate kiri kinuma kati nona maze n'okunnangira senga nalina obuyigirize saalizeewo nga kojja ngamba nti waliwo option endala bw'oba olina emyaka 26 egy'obukulu ng'ogisussa ng'era omanyi n'oluzungu ogende Makerere n'okola makiwa age ne bakutwala ne mugamba nti emyaka 26 nina wuuna 28 ate ekyobuyigirize nti oluzungu ndumanyi kuba mbadde nduyita nenkwata ssente Mzee Bidandi n'azimpa nengende Makerere ku university olwo mwaka ki nenkola makiwa age ogwo 27 nengenda nenkola makiwa age nemuyita nensoma nenfuna degree yasooka kwekudayo nensoma n'eyokubiri naye jjukira gye gambye tinava mu kirombe nga bino ebiwandiiko tobifunye bino ebyasooka nabitunda tuwaddayo bikire yiminga era sobola nakwogera ku nannyini byo era yemu ku nsonga lwaki ku mannya gange tekuliiko lya ddiini ery'eddiini liri ku biwandiiko biri oli oba omuliddemu olukwe twakkaanya musajja gye yali eyo musawo akola mirimu gye era agikola bulungi naye nga wanawala wali waganye nga sini eyokona n'ey'omukaaga gye yeetaaga ye taata waalina ssente zimutwala wali Katonda wange bino ebyawagulu n'abikola bulungi okitegedde genda mu maaso kati eyo gye nava mu mirimu egyo naye okumanya nti agala okukuba amayinja n'okubeera mu kirombe nakati wendi wano era okuba amayinja ekirombe nkyakirina emaganjo era amayinja nkyagaasa kyezikyakola kwe kutuulanga bwe natuulanga bwenti n'akayondo nenkuba kati olina abakozi kati tugume teyamanya nti okufuna pikipiki nagifuna mu covid nga baggaddewo nga yentambula yokka ensobozesa okukola nange nagigula mu covid nga yentambula yokka ensobozesa okukola emirimu gyange kati bino byali agambye era ne bwe yali baditampayiriza nga ddala agambye ndivuga bodaboda teriyo kyenjagala nga abavuzi ba bodaboda abo mikwano nnyo era omwana avuga bodaboda bwe musanga nkule mwami Kwezi ojogereko n'abaana abo bavuga bodaboda bakubulire lwaki bavuga bodaboda bangi njogera nabeera naku Ssekabanja gye yatuleetera ekisanja okusanga nze omusajja alina diguli 2 nina bachelors of business administration na majoringa mu finance ya Makerere University wadde nga second class lower naye CGPA yange esukka 3 teri biro 3 nina masters master of science accounting and finance sirina mulimu mu government kiki lwaki tolina mulimu eyo naku nti nina qualifications naye olw'okuba nze sentamu I cannot sit there and work for this government. Kati amateeka osoma diguli ndala kankusese obere ne diguli 3 yes kankusese twagenda okukola interview n'omusajja nga bamuyita agaba omujjukira eyatta abantu yali mu KCC omo mujjukidde director yafiira na mukabenje oyo yennyini yatta abantu yafiira mukabenje eyiwaabwe yayina certificate yava Sembabule nga urban planner Sembabule eyo yagendayo ne ka certificate naye manji yali akasomera ku University of Nkrumah nga kajingirire anti wali ku University of Nkrumah
abaana bagenda waawo ne banoonya essomero mu America certificate eraga nti wasomera mu America naye nga talina yadde baluwa yadde stamp yonna mu passport ng'agenda America n'abeera Semba Bulenga town planner kubanga ye Tugume yagaba yes nze nga nina degree yange BBA finance omulimu ne sigufuna ne baguwagaba akola ki owa certificate Franka Kajiji tumwebaze musomesa owa sciences ku NO level nga nze nasoma nina degree BBA finance nga nsobola kukola ku customs. Franka Kajiji tumwebaze ne bamujja mu busomesa ne bamutwala ku customs je yatandikira okukola yava mu busomesa kitange ne mukazi we n'agenda ku busomesa n'ava ku busomesa nga tokoze ekikyamu. Abaana baffe bakyetaaga basomesa ba sciences tetulina basomesa baki ba sciences tubeetaaga kati n'avaawo nga nze Sewanda gisobola kusomesa sciences kubanga saazisoma n'agenda n'akola omulimu ogwali badde ogwange n'akola ensobi bbiri abaana baffe n'abamma omusomesa nange nannyima omulimu olw'okubanga ye Kajiji tumwebaze. Mu mbeera eyo mwe tujjira okuvuga boda mu mbeera eyo mwe tujjira okutambuza ebigere mu mbeera eyo mwe tujja nga kwezibwa obuuza Sewanda nti okolera wa nga tasobola kubuulirayo lwa nsonga. Mukulu wange yali aleeta masaati nange nenfuna obusente tutunza akataka ka kitaffe eyo nteekeko nange amaleke yakulangira yalangira bijja yesaatonda ne tujja tutunde ffenna ne mukulu intelligence nemanya nti Sewanda gyakolerawo era nzo ndawo boyagala okugwa mu business eno boyagala okugwa ngamba business yo gyolina tuteke mu shares nga tuli aba oyimirirewo olaba obencho noddamu n'okola kikirwa kibakukyawa nnyo bino betwogera gavumenti ebitukyayisera ensonga lwaki tugamba abatuwuliriza nti baali badde nga tebalwawo okutuvujjirira teri kyabulabe nga kuwakanya gavumenti ya Mwami Museveni eno. Omwo mu Kampala omwo mulimu abantu nene tuguma akaaba omwo mu Kampala ayina digurize musajja watte nene yabula omulimu mu gavumenti omwo mu Kampala omwo mulimu abantu ng'obwavu bwabwe omanye ekizibu kyabwe okunnabugabo ab'okunnabugabo ekizibu kyabwe kati ekibateesako emisolo gino gyonna gyolaba n'enkola ya ifirizi ku basajja abo baagula drone ezi ne baziwa Kyagulanyi mu kalulu akasembyeyo ezo zebavuga zibagamba ezaali ziwamba abantu gambye gwe genda onoonya abaagula drone ebbiri awo mu kibuga Kampala abasuubuzi abaagula drone ebbiri ne baziwa Kyagulanyi olabye bye bakola kati bali kuki bagwawo dda bayinza okunyirirako nga gwe kwezi baba batya tebasobola so Tugume business zaggwawo so mukwano gwange Tugume senga yetankubidde kasimu kuba yankubira akasimu nemmanya ensonga ye oyo n'omuta era nemmuta noga nti oyo muntu waffe kubanga tujeera naye mubonaabona babiri diguli tasobola kubeera pulezidenti w'abawejjere diguli muzitambuza babiri naye nga tezirina mugaso omusajja ayina diguli obeera kya pulezidenti w'abawejjere ate anaakola ki Tugume wange kati Tugume tuteekwa okumanya nze naye nti gavumenti ya Mwami Museveni eno yetutadde mu mbeera embi eno abawagira nakugamba ebimu ku bye tulanga Tamale kojja wange gw'oyogeddeko kuwagira butali bwenkanya nga butukolebwako si ye kutukolako butali bwenkanya kuwagira butali bwenkanya ye n'abufunamu ensimbi walabye omwana bwe yeewaanye no Plan D Mulekwa mutabani wange Plan D Mulekwa fe bakitaffe baafa ne tukaaba ne tugenda mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu omwana wamulabe nga ye kitaawe afudde ng'avuga emmotoka milioni 10 neyo tuveeyo wa Tamale eyo tegeddeyo akati mu mbeera ezo nga bw'oziraba bwe zitambula Tugume ateekwa kukaabira wamu nange ebigambo bye yasooka okwogera ng'ali ku muzindaalo ewa Tamale namuwagira 150 ku buli 100 n'abalangira n'abagamba n'obagamba kati obusungu bwe yali ayogeza ne baagala n'omuggyako omuzindaalo n'afunvubira bwe busungu bwe tulina ku bano twagala amanye nti naffe bwe busungu obutwogeza ku bano nabadde nja kujja n'akalediyo kange nkuzannyira abantu babiri nkuzannyire kojja wange Tamale mirundi Ssaabasajja Kabaka lwe yasooka okubula
ng'agenze ku kisituliro ninako jukira Ssaabasajja Lwebula ng'agenze ku kisituliro e Kenya nadda nga tasobola na kussa ng'omukka abaka mubake badde njagala n'akwata akazindaalo n'aseka tamala engeri gye yafa mu Sewandagi tumuleke tujja kumuleka naye njagala kugamba njagala tugumoona amanye nti mu butuufu nali sinza butafuna busungu ku muntu asesenga kabaka yali omukka musajja wa Katonda naye abaka mubake asaba Katonda amuwa obulamu obwenkya gwe n'omusekera nogamba nti empologoma yafuuse emmese ebyo tubiveeko kati bwe nvaawo tugume wange bwankubira kasimu nangamba nti eyo nange yengeri yokka gye ndabadde nsobola okubuuka wano ndage wali ekyo nkikkiriza kubanga nawe gwe kasita kwezi olabanga bw'olinnya wano kunze ogwa wali baba nja tteekawo nange omugongo era ku tugume awo ngutaddewo bwendi yabuuka agwe wali kati ne wabaawo mukwano gwange Kasuku nabadde ngenda kumwanukula Kasuku mukwano gwange nnyo naye ekyaŋŋaanya omwanukula kimu Kasuku mubuli ekyaŋŋaanya omwanukula bwe mwabadde munyumya emboozi wakati awo mu lumbe lwa Tamale ye bwe yalabayo babadde asaana okutunyumiza nga muli ku seeti abaana abaafuuwa omukka gwe wakibuuzizza gwe kennyini ng'akugamba omanyi nagamba nti siwuliriza kwanukula mpuliriza okuva gy'otandikidde doti abaana baakuba doti ng'anyumya kati ezo emboozi bazinywa mu bantu kati kwezi bw'otandika onyumya emboozi za doti nze nange nga nkwanukula ekyo kimmala obutakwanukula wabula nkugamba bugambi kimu nze mwami Kwezi sikyala ku kyo ng'eno nga sigwompise kituufu seereeta wabula omuntu andabye yampita nankyaza bw'omala okunkyaza byenjogedde bibaamu amagezi n'obyogera naye bwe mba mbyogera ngamba batuwuliriza byenjogera byange londamu ebyo byokka ebikola ki ebigasa faanana enjuki bwe kamuka buyonjo waliyo ebikyafu ejjayo akalungi n'ekassa mu mubisi gwayo n'etambula tofaanana nsowera ensowera bwegwa mu kabuyonjo ejjayo bikyafu ne bwegwa ku lugoye olweru era erukyafuwaza kati abamu beefuula ensowera ne bagwa wayonjo ne bakyafuwazaawo kati ebyo biba bitunyiiza ogezangako nnyo okufaanana ebirungi ebisinga okuba ebiriwo ni Kasuku mukwano gwange nnyo era mugoberera byayogera nyinza okwera manyinze nina enkola yange byogera ne biba tebinnyumira mbiwuliriza bwe nsanga omulalu ng'ali awo ng'alasana mpuliriza bwe nti Kasujju Lubinga yalinga omulalulalu ng'ali awo nakati ng'omulalu nkugamba Kasujju Lubinga ajja okufuuka Kasujju oli kabaka asala omusango ogw'endiga ente naki mbono bwalasana wamaga kale kankuwa omukisa oyogere naga nti bonna bakyamu oli yayingiza ensonga z'endiga n'aziyingiza mu nsonga z'omwana yali mukyamu kibuka agenda okutula bwati nga kali kalulalu nga bikasaze byebyo sewe wamuyite kuba kali kalidde ensujju ng'egudde ne ku bbeere kyamba amuyita Kasujju gwe Kasujju bbeere kolaki Kasujju Lubinga wajja oba okubeera ng'asala emisango ewa kabaka naye basooka kumunyooma kati nze ne bw'oyogera nosense afaanana atya osooka muwuliriza temusobola kubulamu katono bwe kati kenzijamu tekisoboka kati nze mpuliriza nembuuza nti wano weetaaga okwanukula oba nedda njagala kusembayo abo bonna basatu nze sitera kwanukula abasoose bonna mikwano Kwezi nze sitera kwanukula ne bwe kiba kinyiizizza nnyo olaba nkwanukudde omanya ndi munyiivu kati nze sitera kwanukula ggwe bw'oba oyogera waliwo abawuliriza by'oyogera ne babirowooza nti byamagezi kati nkwanukula bali abawulidde by'oyogera ne balowooza nti byamagezi bamanye nti bayogedde byabadde bya busiro si ggwe tova oyanukula abo abasatu babadde mikwano gyange nnyo okuggyako owookuna Stanley Ndawula ate Stanley Ndawula yabadde kati nno kamukubuulire nga mutunuulidde
mwami Stanley Ndawula ali ku listi y'abantu baffe bemugenda okubimboko betwagamba nti Buganda bweritereera oba enseno bweritereera nga baafa tujja kgenda ewaabwe tubaziikule tubakoleko ebikolwa nimwe baani mmwe obenjagala nnyo okubategeera bayibuli egamba omwoyo wa Katonda ne gumambira kungulu ku buziba oyo lubereberye ssuula emu Katonda n'agamba nti wabeewo obutangaavu Katonda n'alabanga birungi n'akola ki kati tugenda ku lunaku olw'omukaaga bwamaze okulabanga birungi Katonda n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe Katonda yali ayogera nani ne bamalayika beebo kati obateebye naffe tulina bamalayika bitubeera nabo ate nze ndimu abantu babiri nze nange owokungulu n'owomunda nze nange kankubuulireko olina kyotamanyi obwakamuswaga bwa Kooki okubeerawo kyali kisa kya Kabaka wa Buganda nabwetowaaze bwa Kamuswaga eyasooka Kamuswaga eyasooka bw'atunuulira Buganda ng'erina amaanyi mangi ng'egenda kumusaanyaawo najja yeeweeyo n'agamba nti mukama wange nze tonzita nze n'abantu bange tunaaba baki baweereza abo Kabaka wa Buganda kye yakolanga Buganda ng'egaziwa yagaziwa nnyo ku assimilation nga bwe bawamba tebatta bantu bwewakkirizanga okuweereza obwakabaka bwa Buganda nga bakutwala n'oweereza bw'atyo Kamuswaga wa Kooki okufuuka ow'essaza mu bwakabaka bwa Buganda kwali kutaasibwa kufa nga singa yagaana obwakabaka bwa Buganda n'amagye gaabwo okuwamba Kooki bwali buteekwa kumutta abo bandawula boolaba baateeka n'ekipande nakyo kakimubuulire mwami Ndawula mu bbanga ttono nnyo tugenda kujja Kooki ku kipande ekyo ekinene kye mwasimba nga mugamba mbu obwakabaka bwa Kooki nti Buganda weekoma tujja kukisalawo ekyo ekipande tujja kukisalawo baagale bagaane ne banateekawo amagye ne banateekawo balakisi tujja kukisalawo ekyo kyama kyaffe tetuyinza kwogera mbadde njagala kumanya lwe bagenda okukisalawo tetuyinza kwogera ddi lwe tugenda kusala kiki kipande ekyo naye tujja kukisalawo naye ng'oli mukambwe nnyo mukulu Sewanda kiki Kooki oyo mwami Ndawula gw'olaba mu kuwaakwa amagezi ng'agawa Sansa Kabumbuli walaba abasirikale ba sekandi lwe bakwata Sansa Kabumbuli ne bamuswaza ne bamutwala nga n'olubuto luli bweru ng'okugulu bakusitudde nga bakusitudde eri bakulu abo basansa bagundi abo bwe bawa amagezi ago ne bawaayo amagezi amafu ago embiranye wakati w'obwakabaka bwa Buganda terina mbiranye na Kooki wabula abantu babiri Ndawula Stanley ne banna abatono bwe baagala okulya mu gavumenti ya Mwami Museveni be baateekawo ebyo mbu Kooki kitundu si kya Buganda era Kooki tukisazeeko tukitadde eri ne Kooki talinayo bamuwagira ne batuuka ne ku levo egamba nti ekitiibwa kya Buganda tebakiyimba Kooki ne bayimba ekitiibwa kya Kooki ne neewuunya nali mmanyi nti ekitiibwa kya Kooki kigenda kubeera mu Lukooki ne ninda abaana bakikube bakikuba mu Luganda kakati yambuuzizza nti nzaani mwami Kwezi bwe ntuula ku seeti wano njogera mannya gange nze Sentamu Mukasa Sewandagi sikiikirira ndowooza ya muntu yenna njagala osiibule ab'Nansana municipali endowooza gye nkiikirira yange ab'Nansana municipality njagala kubategeeza constituency twagisazeemu bagisazeemu nabikugamba wano nti mbibaddeko bagisazeemu kitange ne mukazi we sokumbuulire demarcation is tulinda parliament ekakase kuba gundi electoral commission egenda kujja ne constituencies za 39 empya mwezo egenda kola bill ejiwe parliament ejise ziryoke zigende twasaba constituencies 5 kyetusinziirako nakikugamba butali bwenkanya obuliwo tekyali badde kikulu kuba n'abaka ba parliament bangi mu constituency naye tekiwa makulu
ng'omubaka omu Wakayima Musoke Nsereko akiikira abantu 60,000 nga Tayebwa deputy speaker akiikira abantu 17,000. Kati bagenda kusalako Buwambo bagenda gireka eri. Tugenda kujjako Gombe ne Busukuma constituency endala ne Nabweru ne Nansana constituency endala. Ekyo kikola nnyo. Neeri wabadde wanene nnyo. Kati nze ndi muzaale we Nabweru naye ate ndi mutaka Gombe. Kati olw'okuba nti omuyolerero gubadde mungi nnyo Nansana nti Wakayima bw'ataakola buli wa Nansana yalowooza nti asobola okuwangula Wakayima. Era abamuvuganya abasinga obungi nga 10 n'okusoba bonna bali Nansana. Kati abo kambalekeyo mu muvuyo gwabwe oderi Gombe ne Busukuma. Naye tukyasaba constituency endala bwe tunaba tugisaze endala nkomawo waffe Maganjo taata wange we yazaalibwa. Oyagala Nabweru naye bagifule constituency. Twagala constituency 5 Nansana evaamu 2 Nabweru evaamu 1 Gombe evaamu constituency ne Busukuma evaamu 1. Awo twagala naye ffe kyetugoba naye kati ekiseera kino kati gogenze Gombe kyetugoba twagala Nansana city. Tuina site 10 tekuliko site yenkana Nansana bunene. Nansana ya amaanyi kakati lwaki tuwa site ng'aluwa site erina abantu 4,000 tuine 6,000 erina square kilometers ezitasukka 12 feze 12 ziri mu gombola ziri mu Nansana town council Nansana division yokka yeyenkana aluwa site. Mbale city kantu katono nnyo kenkana Gombe na Nabweru. Kati ffe twagala gye tugoba gye tugenda twagala kye bayita Nansana city. Sibula n'ekyo tujja kituukako nga tutuuse. Mikwano gyange mbeebaziza sibadde mu kuyomba. Era obadde musajja mukakkamu nnyo okusinziira okuggyako gye nsembedde. Omuntu yena ayagala okwawula ku Buganda n'agitoolako ne bwe battaka jiko yattaka etya mujja kufa naye. Gavumenti ya Mwami Museveni eno gy'olaba mu buyinza. Naye ebyo byemuweerera abantu okubakuba emiggo n'okubatta temubalemeze mu buyinza. Tetugenda kubakuba miggo. Mugenda bakola muti. Tugenda kuba wa mpeera. Oba wote empeera. Kakati bwe ngambye tugenda kugenda ekooki tujjewo ekipande bali kye baateekawo mu ensalo ya Buganda n'ekooki tugenda kuttaani kipande muntu. Niye ndawulo ogambye nti y'omu kwabo betuliziikula simulamu ne bwali bakyali mulamu gwe tujja kuziikula bwali bakyali mulamu tayinza kuba mulamu kuba kati ekinya kyatusimira kubanga asima bwe tuziika naye ate yolo okuba nti asimisa state asima kinene okusinga fuziika kwaffe kitegeeza nti emirembe ogitererera bw'oli musooka aliba yafa nakugambye abawanika kulomuwero ku Kalabba tekwaliko yaliwo nga Takabaka. Mukama kulembere nkwagaliza byonjagaliza naye mukulu Sewanda gamba ne bano byenjogera basengejjemu ebibagasa kituufu ebitabagasa babindekere ate era gamba ayagala okunnyanukula awulirize byenjogedde byonna abimaleyo amanye Sewanda gy'okutuuka wano yabadde ategeeza ki gwe bw'ogamba nti kooki ogikutudde ku Buganda yogera Lukooki naye omutuuza ku seti ayogera Luganda ate nga yagamba nti likooki ggwanga ddala neno ggwanga ddala. Ekitiibwa kyabwe ekya kooki simanyi oluyimba lwa kooki baluyimba mu Buganda. Njagala batuwe ekitiibwa oluyimba lwa kooki mu Lukooki. Ekyo tumanye nti eyo nsi yaabwe. Kati naffe batuwagire nga twagala okutula Buganda ku Uganda. Tetulina buzibu nga abakooki bagenze, ab'Ebugerere bagenze, simanyi bana ab'e Nakasongola bagenze. Buganda yalina amasaza aga. Akasigalawo kokka bwe kati temunasigaza baba tujja kalungi yane yagenda akole ki omukazi bwakunobangako tolwana naye fuba kukola development kiwaka wano n'okufuna nerigi yanobere wa Moses yejjusa agambe mama nga nasubwa nabuuka mu sefuliya tenewa mu muliro kwezi olowooza Buganda eviikamu Buganda eno osobola ogijja mu Uganda n'osigaza Uganda tosobola kale twagaliza byonjagaliza ono ye mukulu Sewandagi Mukasa Sentamu Mukasa Sewandagi talina linnya lya ddiini ebintu mubiwulidde abibabuwulidde gye lyagendera ye mubaka gwe tusuubira wa Gombe omupya Gombe ejja kuba Kyaddondo North anti bali bakola ensobi bajjawo Kyaddondo North ne bagituuma Nansana municipality ng'ate etteeka ligamba okuliyetinga mpya tojjaawo nkadde. Kale agenda mu Kyaddondo North awali omugenzi Sebunya
tubagaliza ekiseera ekirungi nja kumukomyawo ku Lwokutaano Ssabbiiti ejja Sebunyanga omusi omukulu ajja kuddanga ku seeti kubanga byayogera bya magezi tetujja bannange munaatusonyiwa mugenda muga nti oyo tomuzza oli tomuzza bwewuliriza kyoyagala kijjamu kya ekirungi kwezi abantu bagambe yagala nnyo okuwulira ebyo byotayagala kuwuliriza nze Saamu Mayanja talina puroguramu yeberawo ku Sande gye siwuliriza ofune wono mukubira embooko tamala emirundi kojja wange talina puroguramu gye yakola gye siwuliriza gye saawuliriza teriiwo kale nkuwuliriza n'olyoka okuba bulungi kibo nensooka mmanya nti kuba oluusi oyinza okuba nga oyogera ekigambo n'oyogeranga kirala eyo puroguramu gye twakola wano twagikola naawe naye waliwo yasala akantu nga kagamba nti nsanyuse nnyo tamala emirundi okufa naye nga si bwe nayogera anti babigattagatta kati wakalaba bagattagatta obutaabire yensonga lwaki weetaaga okuwuliriza puroguramu obuntu bwe bansala nga banvuma ne basalaasala obuntu nga bagamba nti nno nvuma bakadaama naye nga sisobola kuvuma kadaama bakadaama watya batye naye bakadaama nabe empisa zaabwe sinnungi naye nsaagala kuvuma muntu yenna ne bwabanga wampisambi sisobola kumuvuma ate era omulya mamba kakati nze nina omuwala bamuyita Nabulime nina ne Nankani kukwata ono nina n'ekirowoozo naye nga ti fe ab'ennyonyi tuba n'amagezi naye Nabulime Madrini yagenze n'agamba fe ab'ebukuya twakuwona kasajja ggwe naye nga bwakulaba alaba kasajja ne famire yaabwe bwe bamukuwa ne bamuwa kwezi akukuba mutama n'akugaaya tasobola ate nga bambi ne famire yaabwe naye nga lwaki akuyita akasajja yamanyi bw'ab'ebukuya twakuwona nze ntera okugamba abantu nange neemanyi ndi katono nagamba mwenjera kugeza kumanyo gange gano agamba nena amazimu zino mbazzi nange nanyinizo nzimanyi naye bw'ongamba nti osinika ebinnyo oba ondeese teweetaaga ekyo si kivumo gyendi oba nti oba olabuti oboozi nange nanyinigo mmanyi manene nemanyi ndi katono nemanyi ndi katono lwaki ompita akasajja lwaki ompita akasajja ngekani n'omukyala ampita mwami n'abaana bampita taata n'abazzukulu mukadde waffe omuterege ebukuya bamutemya amajambiya kiki ababbi bamulumbye ne bamutema amajambiya ne mukyala we babalese ku sikyomu medical clinic wano ebulaga bamanyi battaka kakati nze namwe abasenze ku ttaka mwafuuse ekizibu ntuuseeyo ne mmulaba munabukuya ye maama ye kitaawe wa Madrini kakati kyeŋŋamba ti ne taata wa Madrini asobola okutuuka ku kizibu ng'ekyo ba maama we ekyo tokyogera ŋambye asobola sigambye nti mwagaliza naye kati nze mu bannabukuya nze nsooseewo wiiki 2 emabega lwe twali wano nga temunagenda kuziika Tamale Mirundi abaana bajja omufu wali wansi oba ogenze Egombe vaawo bayitawo Sanga ne bamutwala e Masaka babagamba bagende ng'obudde bukyali ne bakeerewa batuuka e Masaka ku ssaawa 8 ogw'ekiro taata waabwe eri e Masaka n'abagamba nti obudde bukedde omufu tava mu nnyumba n'ayingira mu nnyumba nki ndala ne bayomba omu n'abagamba nti omusajja kyayogedde ekituufu n'abagamba mukere ne mukola ki ne mugaana omu kyava amugamba nti taata tolowooza ndi ffe tusoose okukaaba era ffe tujja osembayo naawe ojja kugira ki ojja kukaaba amaziga ne baziika okuziika ne kuggwa mutabani wa taata oyo n'abaana be 3 nga bali mu mmotoka bava ekabonero okuziika bakomawo e Kampala ne bafiira empugwe kitalo naye bagenda okukuba essimu ng'eyagambye nti naawe ojja kukaabera ojja kuziika mu bbanga ttono ng'ali awo atudde namugamba nti onaagenda okuziika oba gwe kwezo ddamu nki basigenda tobiddamu kubigamba gundi olulimi lutonzi anti kati kankubuulire olulimi lutonzi sigaana naye ati ffe tujja okusooka okudduukirira enduulu nze gwovuma nzija okusooka okudduukirira tujja byogera ku seeti eddako naye bagambe ku seeti eddako tujja kuba twogera byabufuzi ebiriwo era tujja kuba tutambula n'ebiriwo naye bakuwe ne topiki zebaagala twogereko ndi musajja mumanyi ono Sewandagi musajja mumanyi muweereze ate mu byobufuzi mbaddemu nsobola okubaako bingi byenjogera ni naawe balonyeze topiki zejjo basomesa bategeera ebyobufuzi okusinziira ng'eggwanga bw'oliraba onanzikiriza okusomesa ku federo sirina buzibu n'akatono byesinga okwagala ate ettaka byonna ate okwagalana byonna mbyagala kyoleeta wano nze kyenyaniriza nkuwadde emiramu 3 oli bw'anajja ng'atubulira oguddako nga twogera ekibaako kaakati gwe nkuwadde research genda okole research ebyange seetaaga research biri mu tukulinze ku Lwokutaano nibwongamba ntandikire wano kati Moze alabika atunula bulala abalabi
Moze yatujjeko ffe tubadde tutunakoowa tuziganye olunaku olulala mbere bulungi mweraba